nti Rockie nja kubuuza abantu ng'omusiru naye nga sibabuuza nga musiru otegedde mugana ensonga gyennomwozi abamwetoolodde bamuwa ekifaananyi ekituufu eky'eggwanga lino oba bakuba kuyisaawo byabwe naye nagamba luli nti bwe weetegereza abantu abeetoolodde gyennomwozi kati Lugaba abasinga obungi obalaba nga bannakigwanizi tebali genuine oseke tegamba nkuwulira baba obalabira ddala nga bazze kubanga balina kye baagala ate kankubuulieko abantu abasinga bakola ebikolobero baagala nnyo okubakubbi n'abalina obuyinza okweprotectinga nze omusajja yansanga luli nangamba Lubowa tomanyi kigenda mu maaso kogwe konze ekigenda mu maaso kiriwo ekya Kyagulanyi ekya Muhoozi ekya President Museveni ekyani kyoliko nanga nidda ekya Muhoozi tokiwulira ne mugamba mbiwulira ne mubuuza ngera bwe nagamba luli nti General Muhoozi bw'abazze mu buyinza anaatunulira nsonga za muntu wa wansi azimanyi ontegedde naye bonna abasinga baluvu abamwetoolodde baluvu bakuba kyabwe kuyitawo nze nabalaba wano nga bagenda eno waliwo omuntu gwolaba nga afukamidde naye nga kyayogera sikyategeeza first impression ndala nnyo eraga kirala naye mu mutima muli feeling yera ndala oba kaseeti nze nagamba omuntu omu siga President Museveni yeekweka ne bagamba omuntu mulangirire nti afudde n'abamwetoolodde gyakulanga basanyuka adde ku ma TV atule entebe ku State House asirike alabe bulabi TV alabe enguudo bwe zifaanana ababadde beefuula nti babe nnyo bali batya abakungubaga bali batya ategeere ekifaananyi kubanga basinga bagamba Muhoozi bw'anaafuga bizinensi yange ejja kusigala Muhoozi bw'anaafuga nawe ngenda okumufuniramu nga nze munange bwana tebali genuine buli omu abala kikye kuyisa abasinga bali bala kyabwe si ky'abantu naye ng'ensonga ziri omuli ekinusi bannayuganda ekibanyigiriza bakirese ku mabbali kubanga ti omusolo guli waggulu that is a reality yes and business are closing down that is a reality omusolo gulinnye inflation yeeyongedde nti sente za Uganda bw'ozitunulidde temukyali kubanga dola buli sente ziwanyisiganya ezi international bwe zijja ewammwe anti yakyogera mu mbeera z'abantu olulimi olw'ewaka dola kasiteebera nga nnyingi mugundi ya mu katale kammwe kati esente tezinaabuuka inflation era ebyamaguzi ebisinga tebirinnya bbeeyi bisigala biri awo sinakindi n'ebimu okugwira ddala bibeeramu ebintu nga byeyagaza musobola okugula kyoguze era n'abaguzi kale mu economics era n'abantu ba bulijjo basobola okwetuusaako bye baagala kubanga ebintu tebiba tebitiisa mu bbeeyi era kyanguyira abantu okuba nti basobola okusasula ate n'abantu abalala okubanga basobola okufuna emirimu. Some people cannot employ others just because of expenditures bakola ki oba expenses bakola ki nti alina okusasula amazzi amasannyalaze alina okusasula abakozi kati kyaba okubanga amaliriza ebintu byonna alina okusala abakozi